Junior oli mbigere bya taatawo wadde oli mbigere bya taatawo nkimanyi bamaama bakwepikira basekise bakwepikira bamaama bakwepikira naye bane bamaama batuyambe kino nkyogera njala mukitambuze nnyo bamaama mutuyambe n'omwana muto kaleke kasome omuleke omwana muto asobole okukola kizibu asobole okuzimba kariya ye wamu n'okulabirira baganda be n'okubakwasizaako yana abaleka analeka bamaama bomulaba kale wana abagambako mugaaneeko kubanga mwana muto asobole okuyamba famire ye nsaba sisita wange ono Namere Nakawere Senior Presidential Advisor akwasaganya Masaka asuka abiko kyakigamba then I will proceed. Thank you. Neyansanye Honorable Hajat Hadija Namyalo omukama mulungi ekiseera kyonna ebalekalusa mukama katonda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Amanya gange nze Justin Namere Nsubuga ndi mugole ndi Nakawere abantu bayinza okwebuuza ate eryasubuga nga tetwaliwuliranga edda ku TV kweriri kubanga mu mateeka ne mu ddiini yange. Mwami Nsubuga amutumiddeko nnyo maama w'omaka gano Kyala Tamale ne Junior n'abantu bonna abakwatiddwako ensonga eno. Bakama bange mbasaamu ekitiibwa, bakama bange baba sisita bange Senior Presidential Advisor atwala Office of the National Chairman omukyala Hadija Namyalo ne maama RDC Justin Mbabazi ate era nga ye Dean of RDCs mu ggwanga lyonna yakulira ba RDCs ne ba RCCs bonna. Basabo ne banyabo buli muntu azze wano nsaba mwekubireko mu ngalo ez'amaanyi. Mwami Tamale emirundi nga yakafa kyali kyangu nnyo ffenna okuŋŋaana kubanga ekintu kiba kyakabaawo, naye oluvannyuma abantu abafaayo kyangu okukendeera. N'olwekyo mwebale nnyo okuba nti wadde wayiseewo akabanga era mwafuddeyo okuba nti we muli mukyatambulira wamu ne famire eno. Junior ye yantegeezezza ku nteekateeka eno era nansaba mbeerewo neetonda okutuukamuko ekikeerezi, naye tulina emikolo mingi nnyo. Ntwala region Nambeya Greater Masaka districts 10 ne city emu, ebintu biba bingi naye ngezezaako nembeerawo wano. Junior gwenga eyampise Tamale emirundi Junior twogera naawe kabula soko oyo w'e Masaka leka Junior ajje wano awulire ebigambo by'abantu. Junior nja kukusaba ekigambo kimu. Bw'owuliranga bakuyita nti mutabani wa gundi, ekyo kigambo kinene nnyo. Abantu bangi abatambula mu Uganda nga teri amuyita muwala wa gundi oba mutabani wa gundi. Bwe bakuyita mutabani wa Tamale emirundi eryo bbanja. Olina okulaba nti waliwo a set standard. He set the bar. Olina okulaba nti eyina kw'otambulira oba omusingako. Omwana oli gw'obadde oyogera naye ali mu ssaati enjeru, taata we baali bamuyita Kabula Soke, bamutuumamu n'enguudo ewaffe ye Masaka. Up to now bamuyita mutabani wa Kabula Soke. Ayina amaka manene nnyo azimbye ne kalina ne taata we gye yali talina, naye bakyamuyita linnya lya taata kubanga erinnya lisinga ne kalina. Erinnya kintu kya muwendo. Tamale emirundi yayogeranga amazima nga tafuddeeyo oba opinion ye yeri popular wabula ng'alemera ku mazima. Era nze omu ku batakkaanya nnyo n'abamukakako kwetonda kubanga okwetonda tebakukaka. Oyinza okugamba nti weetonze ku lw'omuntu naye ye abaamusobya banaamwetondera ddi n'olw'ensonga eyo yennyini. Yes, oyinza okuteekawo kaweefube w'amaanyi nnyo nti ŋŋenze ewa buli muntu atakkaanya na muntu ono mwetondere, naye ofuddeyo okutuukirira abaamusobya
nabo bamwetondere. N'olw'ensonga eyo nga bwe nakubira essimu ne nkugamba nti abaana bwe baba baagala school fees oba omuntu bw'alwala tebasaba bbaluwa ya mukulu wa kika, tebakusaba bbaluwa ya sumika, baagala ssente. Make money ate ozikole mu bwesimbu. Amannya g'abantu abalala gonna gawe respect kubanga mwami Tamale Emirundi abadde man of data, not cheap fights. Oyina engatto nnene. When I walk around abantu bagamba nti muwala wa minister, muwala wa honorable Sempija, muwala wa Sempija. Ekyo kintu olyanga eky'omuzima naye si kitono. N'olwekyo if you are the chosen one, obanga gwe abantu gwe basobola okwidentifyinga mu baana be ne bagamba nti mutabani wa Tamale Emirundi, set yourself apart. Kitwale nga kintu kikulu nnyo, legacy ogikuume. Kyokka ate naawe nkwebaza era Junior ono tumukubireko mu ngalo ez'amaanyi kubanga agezesaako okuyimirira mazima. Olabanga omuntu ng'alina baasanyusiza ku lwokubiri ate ku lwokusatu ne banyiiga ate ku lwokuna ne basanyuka ate ku lwokutaano ne basanyuka nnyo, meaning atambulira ku mazima. You adjust accordingly. N'olwekyo tambulira ku mazima, sivinga ebigambo byo, ogende mu maaso. Nga bwe nayogera nga ndi ku live yo twalina ba viewers 9,000. Ekyo si kya muzannyo kuba si buli live tyeba nazo. Eggwanga tetugenda kukkiriza boogera bya kisi byokka bye baba boogera. And I encourage you, genda mu maaso oteekewo embeera nga n'ebyamakulu n'ebituufu nabyo birina okwogera, especially in memory of this man that was unwavering in fighting for the truth. Omwoyo gwa Mwami Tamale Emirundi, Senior Presidential Advisor ku mawulire, Omukama Katonda akuwe ekyukalo eky'emmumbe. Tusaba maama famire yammwe, Mukama Katonda agigumye. You're my brother, I will walk with you. Mwana w'omulwanyi otambula na mwana wa mulwanyi. Yes, ma'am. Ssaabasajja Kabaka awangaale, ayi Mukama Katonda kuwa President Museveni. Tuyanze namere mulaba. Kyajo Nazaka. Yes. Bannange sigenda kweyanjula kuba abanyanjulidde abantu gyali balumanyala tubikubirire speed. Mwami Kasiko nkulamusizza wagambye nti ogwa nange oba oyamuka nange. Bannange nsooka okutwala nsaba munzikirize waliwo abantu nga babiri omu oba babiri bensaba nga sinaba kutuuka ku main issue. Mama Sarah Hajat omulungi, Hajat Jaria. Maama mwogerako mu ngeri ey'enjawulo kubanga edda we twali tukula twakulirako ewuwe enajja Nankumbi n'atulera bulungi wamu ne Haji Segawa. Ebiseera ebyo twalina mukulu waffe Nagawa yali agenda kufumbirwa lecturer. Feewo twali kwabo abaana abo abaali abato abaali abalungi ebiseera ebyo nga tuli ku mutto wali gwa Nagawaawo. So maama webale kubeera nti nno oli mukyala muzadde ate walera naffe b'otaazaala naye n'otukuza. Nga kidda ku nsonga maama Namwandu we nali ndi eyo nga ntandika in fact 2018 nasekana Mwami Mirundi omugenzi nzijukira nti neyangamba yakwogerangako nnyo nga kuwala nnyo agamba nti bannange tuba tulijja ddi tukulabeko naye ebiseera we byayita walingawo challenges ez'enjawulo zibaddewo mu bulamu ebintu ne bikyukamu naye neebaza wali oli muganda wange atera okujjako yajjalako ofiisi noono ne Tamale Emirundi Junior nga batera bankeepinga nga tebampa distance nga babeerawo all the time nga bajja ne bakyalira nga omukulu abayita mu
mulwadde mu mirembe mu nnaku naye mwami mirundi nze kyemujjukirako ennyo nti we natandika concept ya Jjajja Tobacco Main, he was one person eyayimirirawo n'agamba nti nno mwana gw'oyinza ndaba ngenze wali ekintu manya waliwo omulamwa. He came and joined me n'abeera part of us. Akatalo nga tukalwana nga bwe batukuba nga naye atuyambako ate naye nga gazzaayo omuliro. So ekintu ekyo weyabeera nga mulwadde really twali tulina okubeerawo n'okukakasa nti tulumirirwa wamu naye kubanga naye yatulumirirwako. Yakola ebintu bingi ebisinga mu byogedde saagala kubiddamu. Wadde nti waaliwo bannakigwanyizi abataagaliza abatwala malisi wa President Museveni ne babiteekawo bagezeewo okuteekawo omuwatwa ogwawula, naye ate tekimugaana kubeera nti yali omuntu abirivingira mu system, though yawakanyanga nnyo ekintu kyabo bamafiya bannakigwanyizi bannakyemalira thuggery yakirwanyisa nnyo mu system eno. Olwanyisa nnyo ekintu kye bayita thuggery, impunity, you find yourself a victim. Kubanga nange byogerako naye lwakubadde nti tubeerawo lwampaka okubyogerako ate nga tujja byogerako tewali ajja tulemesa olw'obulungi lw'abantu. Omwana ono ngenda mwogerako mu ngeri ey'enjawulo. Junior oli mu bigere bya taatawo, wadde oli mu bigere bya taatawo nkimanyi bamaama bakwepikira. Basekise bakwepikira, bamaama bakwepikira, naye bane bamaama batuyambe. Kino nkyogera njala mu kitambuze ennyo. Bamaama mutuyambe, ono omwana muto kaleke kasome, muleke omwana muto asobole okukola kizibu, asobole okuzimba kariya ye wamu n'okulabirira baganda be n'okubakwasizaako. Yana abaleka analeka bamaama bomulaba kale wana abagambako mugaaneeko kubanga mwana muto asobole okuyamba famire ye. Olina ligasi, olina eyokuuma eyataatawo. Ekyonoona omukisa sikaati kubawonya ekyonoona omukisa. Nze bino mbyogera bulijjo naffe fenna abali wano. Ekyonoona omukisa skirt, what they call the kitty. Be mindful about it. Ekyonoona omukisa kusumulula zipu, kusumulula zipu. bende ulidde Waliwo wano gundi ladies man abakazi bonna bamwepikira bulunoke wano yatukwa fenna abali wano yatukwatiddeko naye tukwagalirayo wekiti. So omwana ono oba oyagala okukuuma omukisa gwa famire, okukuuma ekitiibwa kya famire, weza fulayi nyweza fulayi. Kale bagambeko obabbira eyo naye tosumulula, osobola okukuuma obulamu bwo. Okunyagulula si kugaana abo banyagule kubanga era baba bazirese nga bazirira babiwulira. So kino nkyogera leero oliŋŋamba mu bbanga eryewala oba mu gwe tunaaba tukyasingana kubanga era mmanyi tosobola kunkyawa, ojja kusigala ng'okola ki nga twogera. Omukisa guli mu sikaati, omukisa guli mu mpaki. Tokola abaganda bagamba lubaale w'omulamu, lubaale balina bakyogera, lubaale ali mu mbugo. Embugo bayita boogera zino ze batunda edda. So twekuume, twewe respecti, tulizi tukwasaganyizaako famire, naffe twekwasaganyizeeko ebyo ebikuuma emikisa gyaffe. Kyoba olaba basista baffe nga Namere agambye, Namere Nsunga, kitegeeza people
yazigala kati naawe ziggale by officiating someone. No, you officiate. Otekawo omuntu owenkalakkalira ajja biwulira. Then awo maama ojja kuba omuyambye mu respect ye ne dadi gy'anaaba ali ajja kuba agamba nalekawo omusigi. Nabwe ekyo tosaagala kumala biseera nze sijja kwerabira President Yoweri Kaguta Museveni jjajja w'abazzukulu akomawo 2026 agenda kukomawo nzijja muli kakane akomawo 2026 aye tulina n'abantu abagenda okwesimbawo. Ramiti agenda kwesimbawo enakawa ono RDC waffe bambi wewakisa omukyala bulungi nnyo alina support mwagala yesimbawo naye simanyi oba ani amuwugula oba kaloko kyakamuwugula naye twandyagadde nnyo naye ajjaewo bandyagadde tuwe abantu abaffe abagenda otudduukire abatagenda tusuubulamu busuubuzi wabula nga bagenda naffe kutuddiza ng'abantu ababa wakalulu. Abayimbi mwenna bambi mwami Kasuku webale nnyo kutwagala true leader banaye ba bloggers mwenna President Yoweri Kaguta Museveni akomawo tumuwagire bannange sigenda balumya njala oba basiimye simanyi engalo z'amaizi akatyawandiseanyabo nabikozekoze eddeera akyabikola mu nsawo banaye nataddemu ddala kubadde nti twabiisizza mpolampola nataddemu $3 kubanga nze nkyawaayo ate nawaayo ate nkyawaayo mwebale nnyo mwebale ddala. Mwami Katumba nzijukire dda nga nkyasoma wadde mwatugamba nti tetwasoma. Mwami Katumba nga nje nabisunsa namutawanyanga nnyo wali nga nkyali mu bitoda n'atuteerako n'atuyambako. Tulina abantu abazze batukwatirako tujja genda tuboogera mpola mpola naye tubasaba mwenna Mukama abawe omukisa. Bambi abayimbi mwami Serugga wabukedde abayimbi boogeddeko naye simenshonizaani kubanga baliwo bangi ate abamu sibamanyi physically mbamanyi physically naye nga ono sexy mama owashiba Amelia Nambala ono nno rich lady ayinamu temumwetega kubanga ayina bbaawe. So bambi tubasaba tusigale omukwano gwe tulaze wano tugubeerezeemu tusigale n'omulala ajja kufuna ekizibu era tumugendereyo bwe batyo n'omulala tukuume colleagueship eyo naffe Mukama ajja tuteeramu omukisa. Webale nnyo mwebali eddala. President Yoweri Kaguta Museveni akomawo 2026 tugende tumulonde nallo n'abo bagenda okwesimbawo nawo namutima era nallo na bidi oba baagala oba tebaagala ali ku wini ey'enjawulo. Webale nnyo mwebali eddala. Kyekasuku obiwulire mwami Katende biwulire. Okay, basebo ne banyabo wano leero tewali kapera linda kwe basebo ne banyabo mukyala Hajjati takoma kwekyo n'ennyimba aziwandiika Benda ennyimba ennungi aziwandiika mukyala ono bamusabye akapera naye ayina obubwe tugenda bwimbe wa Sebata atuwe eddoboozi lyo oyagala bagira atuwe naye enjala abantu baluma nga bwe tulya atuwe nga bwe tulya ajja bikolera ewalala bannange wano tetulize kuyimba tulize bukungubaga tugende tulye emmere oba basiimye ab'omumaka gano ebyokuyimba tujja sinkana eri nga tuli ku stage okujjako ekira olwalina amazaalibwa ga Junior mu ngeri emu edda kasone tufuna akamere happy birthday onjajji muwa mu ngeri ey'enjawulo aliwago leeta omukulu abigole yuniso abimala nti ajabima naye mu ngeri y'enjawulo tukyafuna Dr. Booth omwema makawe bakeo kyoyogera Amelia ku lw'abayimbi n'amala ojja kubaako kyoyogera omanya nsonga ate
omuludi akyali mu ggwanga ayagala kusiima Hajjati Jaliya. So akubeera bulamu bwange kituuka ndi batugamba ebyena bisuso byogera ndi batugamba atatibanya ate biki gamba ye abonobuzaabwe nga tubasinga n'okwogera omuzungu Rahman nga baagala okuwandiika concept anatiso biwulidde so bannange yankuwa naawe tuve wano ekirabo kya kyabajukiza bannange sebabakula gobe muwukula 2026 tulabire ddala Museveni nalo namutima abagala akapeera tujja kwesinkana wani wakaro nantongo tuyirayo ne Sebatta nga twejjukanya mu myaka gyaffe naye wano tuli mu kungubaga Soprandi mulekwa happy birthday obiraba byakola bizungu Alexander toyanza basabali banyabo essaawa egenda kuba ya kamera tutandika na tent eno okay ndowooza mu maaso okweteekateeka bali ku mmere genda kusitula